n'okutuusa olunaku olwaleero abatuuze mu ssaza ly'Emiyaga bakyali mu kutya oluvannyuma lw'okufiirwa omuvubuka Fred Ssembuusi bwe yali atambula n'omubaka Theodore Ssekikubo nga bawenja akalulu. Ng'oggyeko enjego eno, Ssembabule yonna okutwalira wamu ebyobufuzi byayo biba byakaasa mmeeme era bangi akalulu kagenda okuggwa nga bakaasimula bugolo oluvannyuma lw'enteekateeka ez'enjawulo ezikoleddwa akakiiko k'ebyokulonda ka NRM okutangira obuvuyo naddala mu kamyufu. Olwaleero ssenkaggale wa poliisi Abbas Byakagaba awubyeko olubu lw'ekigere mu disitulikiti eno okulaba butya abantu b'eno bwe bayinza okwenyigira mu kalulu awatali kuyiwa musaayi. Mu lukiiko olutakkiriziddwamu bannamawulire, omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba asisinkanye ab'ebyokwerinda ssaako n'abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo ab'ekibiina ki NRM. Byakagaba agumizza bannassembabule nga bwe batalina kweraliikirira ng'ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu Ssembabule. Tuli beetegefu okukolera wamu tulabe nti emirembe gibeerawo obudde bwonna okusingira ddala mu budde buno obwa campaigns na elections. Abamu ku beesimbyewo okuva mu masaza ag'enjawulo basabye omuduumizi wa poliisi ayongere bwongezi babyakwerinda mu kitundu kino nga akalulu k'Emiyaga lwe kajja okubaako emirembe. I'm calling upon the IGP to ensure the police is in charge of the security situation. Let the police do their work. Let the police take the lead. Bano Byakagaba abaanukudde n'ategeeza nga bw'agenda okwongera abasirikale mu bitundu bino nga n'ebikozesebwa bimaze okuleetebwa ebinaayambako abasirikale bano. Ate tuwongeddeko ne ku maanyi. Tuleese ebyokukozesa nga piki n'abasirikale abalala abanaayambako okulaba nti ebitundu byaffe biri bulungi. Wabula waliwo abakyawakanya ekyokubeerawo kw'amagye e Ssembabule. Tewali kyetaagisa kubeezaawo magye mu kalulu k'Emiyaga. Poliisi ebadde tennaba kulemwa. Ng'olukiiko lugenda mu maaso, ab'oludda oluvuganya bakukkulumye oluvannyuma lw'okugobwa mu lukiiko ne bategeeza nga nabo bwe balina okusoomoozebwa kwe babadde balina okutuusa eri omuduumizi wa poliisi. Wabula ekitugyeko ate enviiri ku mutwe RDC nga tutuuse okuteekayo reactions zaffe ate yo tugamba nti abatali b'NRM tufulume mu nteekateeka yonna. Ssekikubo ne munnamagye Phinehas Kitilima basanyukidde ekyokuweebwa omuduumizi wa poliisi e Ssembabule owaayo nti kino kyandibawa essuubi ery'okufuna akalulu ak'emirembe. Kyonze kino kituzizzaamu essuubi n'abantu baffe kibawadde essuubi nti nno embeera bw'etambula nga bagitegese. Naye ze tugamba nti tezimala. N'abapoliisi nabo enamba temala. They are very thin on the ground. Wabula Byakagaba ku nsonga y'amagye agasusse Emiyaga ategeezezza ng'amagye ne poliisi bwe bakolera awamu nga si beeteefuteefu kugaggyayo naddala mu kaseera kano. Amagye gali mu bitundu bingi n'olwekyo ffe tukoleraganira wamu naye ekikulu nti omulimu guno ogw'okulonda n'ebirala poliisi yekola ki yekulembera. Bwe tuba twetaaga okwongerako ku maanyi amagye nago ne gajja ne gakola ki. Ono era alabudde abasirikale abeekubira mu byobufuzi nti kye bakola kikyamu. Tulina na kubeerawo baleme n'okirowoozaako ffe nga security tetujja kubeera ne sayidi yonna era oyo yenna anaagezaako okukola ekyo kikyamu tekikkirizibwa. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.